السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Naam, amanya Umar Sulaiman Kasule kutambuza mu busika nga bulijjo. Twagala okutunula ku mbeera za jjajja mwateekeddwa okuba nti asembezebwa ku busika. Abaffe jjajja okumuwa omugabo gw'ekimu eky'omukaaga tuyita mu ki oba tusunira ku mbeera ki, twetegereza ki? Atugambye nti tarithu sudusu wahidatan kanat au akthar. Jjajja asobola okufuna omugabo ogw'ekimu eky'omukaaga bw'abeera ng'asangiddwa ng'aliwo omu mu madaala ago nga bwe twagalaba ku jjajja mukyala gwe tuliko, singa abazze yekka oba nga azze ne bajjajja banne nga bali mu ddaala lye limu bisharutaini, naye nga waliwo obulombolombo bubiri obuteekeddwa okuba nga butuukirizibwa. Akasooka, tuli ku mbeera esooka, akalombolombo akasooka, adamu wujudul maama ateekeddwa okuba nga maama w'omufu taliiwo, kubanga maama wa mufu bw'abeerawo ate jjajja mukyala tebakonsidaringibwa, tebajja. Maama oyo aba basinga eddaala, sawaun akanat min jihati al-ab au min jihati al-umm, si nsonga ku sayidi ya jjajja mukyala oba sayidi ya jjajja mukyala ku sayidi ya taata oba ku sayidi ya maama, tebasobola kubeera nga bakola ki, baleetebwa. Am min jihatihima ma'an, oba ku sayidi zombiriri. Olwo nno bajjajja abo tebasobola kubeera nga bakola ki, baleetebwa okubeera abasika. Naga idha kunna mutasawiyatin fi daraja, naddala singa babeera benkana mu ddaala lyemu, ka ummil ummi, nga maama wa maama ma ummil abi, ne maama wa taata, jjajja mukyala ku sayidi ya taata ne jjajja mukyala ku sayidi ya maama. Fa in tafawatna, singa babeera tebaawukanye mu ddaala fi daraja, fa inna alqurba tahjibu albu'da, singa babeera baawukanye mu madaala obw'okumpi aziyiza ow'ewala. Kitegeeza ki? Nti jjajja mukyala ku sayidi ya maama bw'asangibwa nga bw'ali maama wa maama, ate ku sayidi ya taata nga jjajja mukyala azaala taata yafa, naye nga tewaliyo maama wa jjajja musajja, olwo ye aba taleetebwa kubanga maama wa maama aba amusinga eddaala ery'okumpi. Kitegeeza ow'ewala tasembera ng'ate ow'okumpi waali. Akalombolombo akookubiri, antakuna aljaddatu mudliyatu biwarithin, ateekeddwa okuba nga jjajja oyo asembezebwa ku busika ng'ayita akaguwa kwayitira okusembera ku busika ayita ku musika. Amakulu nga bw'olabye nti taata musika, ffe jjajja maama we asobola okuyitira ku taata, nga bw'olaba ne wano nti maama musika, kati jjajja mukyala asobola okuyitira ku maama okujja okufuna obusika. Kitegeeza maama bwe taliiwo, jjajja mukyala amulipulesinga, omugabo gwe obutafa, kye kye bategeeza. Fa in kanat mudliyatun bighayri warithin, bw'aba nga ate gwayitirako si musika, ka ummi abil ummi, nga maama wa taata taata oyo azaala maama, oyo aba tajja. Kitegeeza nti jjajja musajja ku sayidi ya maama si musika, kyo maama we tasobola kujja, kye kimu ne mukyala we tasobola kukola ki, tasobola kujja. Mukyala we asobola okujja naye maama we tasobola kujja, kuba ye ayitidde mu kati awo waliwo omusajja, ye jjajja musajja ku sayidi ya maama, ye aba takola ki. Kati ate ekikikola ku sayidi ya taata, ye ate mukyala ayitira ku basika, kuba bo bajjajja musajja ku sayidi ya taata babeera basika, ate ku sayidi ya maama bajjajja musajja tebabeera basika. Kitegeeza nti ne bamaama baabwe tebasobola kujja, wabula ate maama asobola okujja ne maama wa maama we. Kitegeeza mukyala wa jjajja musajja ku sayidi ya maama ate ye asobola okujja. Kikangambe nti bakyala baba jjajja musajja ku sayidi ya taata ya maama bo basobola okujja kuba beera batambulira mu layini ya bukyala, bwe batyo maama wa maama, maama wa maama wa maama wa maama, maama wa maama wa maama wa maama, like that, okudda waggulu. So abo bo babeera bakonsidaringibwa. Naam, nga bwe tulabye n'olwekyo kyekyo kye bagambye. So kitegeeza nti abo basobola okubeera nga bakola ki, nga bajja ku busika. Fa in kanat mudliyatun bighayri warithin fa ummi al-abi al-abi wa hiya kullu jaddatin adlati au udliyat bi abin bayna ummayni. So kitegeeza oyo jjajja atakkirizibwa kubanga musika, yoyo jjajja abeera azze
ng'ali wakati w'abamaama ababiri, oyo ye aba tasika, yenga kulobe kusaidia maama, oyo aba takola ki? Tasika. Fahadhihi hiya aljaddatu arrahmiya, oyo jjajja abeera abalibwa ku saidi y'abaluganda, nga bula ntulinako oluganda nti ajjajja oluganda je singa oluganda bulaba oluli olugazi. Allati la tarithu illa inda adami alwarith, oyo atasobola kubeera musika mu mbeera zonna okujjako nga tewasingiddwawo musika yenna bilfardi, ayinza kufuna mugabo wala bitasib, wadde ayinza kusikira ki? Kusikira byosigaddewo byonna. Wabishuruti allati sanaraha inshallah, n'obulombolombo era obulina okukonsidaringibwa oluvannyuma biidhinillahi taala, tujja kuba nga tubulaba natusote okugabanya. Naam, embeera ey'okubiri, eyo embeera ebadde esooka tugirabye baddemu obulombolombo bubiri. Embeera ey'okubiri alhajibu au suqut, embeera esoose tugirabye jjajja asufuna ekyomukaaga, kimu ekyomukaaga naye alina kyefuna nga maama taliiwo, ekyo tukirabye. Embeera ey'okubiri, mu mbeera ey'okubiri alhajibu au suqut, jjajja asobola okuziyizibwa oba okugwa. Kitegeeza okugwa kitegeeza nti tafunako wadde oba okuziyizibwa. Agambye nti miraathi fima yali okusinziira nga ku bino bijja, nti tuhjabu aljaddatu mutlaqan au abawiya kanat au umawiya, jjajja asobola okuziyizibwa mu mbeera zonna nga tasobola kufuna mugabo gwonna, abeere jjajja ku saidi ya taata oba ku saidi ya maama. Min jihatihima bisharutin wahidi, oba ku saidi zombiriri, huwa wujudul ummi, singa maama asangibwa nga maama w'omufu waali, bajjajja mukyala tebakola ki? Tebajja, kubanga omugabo gwe baali badde bagabana ate nnyanyinigwo aba waali ye maama w'omufu. Embeera ey'okubiri tuhjabu aljaddatu au tuhjabu aljaddatu ummul abi, tuhjibu aljaddatu ummul abi, jjajja mukyala asobola okuziyiza maama wa taata, ummul abi bil abi inda aljamhuri, jjajja mukyala asobola okuziyizibwa, tuhjabu aljaddatu ummul abi bil abi, asobola okuziyizibwa taata obutasika, obutabeera musika, inda aljamhuri, eri abamanyi bonna, liannaha tudliya au tudli bihi, kubanga ayitira ku taata okujja okukola ki? Okufuna obusika. Fala tarithu maahu, tasobola kujja naye kuba nti afuuka musika. Kaljaddi ma'al abi, nga bwolaba jjajja omusajja nga azze ne taata, kitegeeza jjajja musajja taata asobola okumuziyiza obutafuna mugabo, nga bwe tulabye wali nti maama nga waali ate jjajja mukyala aba tasobola kufuna kya bugagga kyonna, nga bwe tukirabye eyo. So khilafan lilhanabila, ate okwawukanako ne kusaidia Imam Ahmad ibn Hanbal, bo bagamba nti ng'ate bo bakikola ki? Mbeera eyo bo tebakikonsidaringa. Wasahihu wallahu taala alam, naye ate ekituufu Allah yasinga okumanya, anna al aba, jjajja taata, la yahjibu ummu nafsahu, la yahjibu umma nafsahu, taata tasobola kuziyiza jjajja, tasobola kuziyiza maama ye kennyini. Tegedde kitegeeza ummul tasobola kumuziyiza, tekisoboka, kubanga eri layini y'abakyala ate no layini y'abasajja. So jjajja tasobola kuziyizibwa nga taata yamuziyiza, kubanga aljaddatu allati min qibalihi ummul abi, jjajja oyo abeera tambulidde mu layini eyo ye maama waani? Ye maama wa taata. Wa inna alati, n'okudda waggulu, anna aljaddaatu ummahaatu, kubanga bajjajja babalibwanga bamaama, yarithina miratha al ummu, batambulira mu layini y'abamaama, era bwe busika bwe bakola ki? Bwe basika bwe bagabanako ku sayidi eyo, la mirathi al abi, so si ku busika bwa taata. Fala yukujabna bihi ka ummahati al ummi, bo tebasobola kubeera nga tejjajja musajja taata abaziyiza ng'ate bulaba obusika bwani? Bwa maama, kuba maama yasobola ate okuziyiza bajjajja, naye taata tasobola baziyiza. Lwaki? Kubanga bali bakyala, bano basajja. Wa hadha qawlu jamii kathirin min as-sahaba, ekyo n'ekigambo basahaba basinga obungi kyebatambulirako, wa tabiina minhum, ne batabiina ababaddira mu bigero oluvannyuma mu
مولي عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو موسى الأشعري ومروان بن حسين وأبو الطفيل عامر بن واثلة وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وإسحاق وابن المنذر وهو أظهر الروايتين عند أحمد. أتنغا مجوغلا era aba yasinga okubanga eyeyoleka nnyo kusaidia Imam Ahmad mu mbeera efaanako bwetyo. N'olwekyo tugambye nti jjajja taziyizibwa na taata, wabula jjajja abamuziyiza, jjajja mukyala aziyizibwa na maama bokka, kulanga layini y'abasajja, yani y'abakyala, ate layini y'abasajja y'abataata. N'olwekyo ekyokusatu ekyo aljaddatu alqaribatu tahjibu aljaddatu albaida, jjajja mukyala ow'okumpi aziza jjajja ow'ewala nga bwe twakirabye mutulaka mu mbeera zonna, sawaun kanati min jihatiha ummu la. So si nsonga mu mbeera ezo obeera ajidde mu saidi eyo min jihatiha au la, ajidde mu saidi ya maama oba kusaidi yani kusaidi ya taata. So inda alhanafiya washafiiya fi qawlin walhanabila fi ihda riwayatayn. So kusaidia Imam Shafi'i na Imam Abu Hanifa na Imam Abu Ahmad Imam Hanbal na ate nga Imam Ahmad alinayo enjogera endala nga wali bwe tulabye mu mbeera bwe zitambula mu mbeera efaanako bwetyo. N'olwekyo ebyo nno byonna nga bwe tubirabye, tugenda kulaba obujulizi ku nsonga eyo. So wastadalla ahlul ilm, obujulizi ku nsonga y'okubanga basikisa jjajja mu bujulizi bwe beesigamirako abamanyi ala mirathi aljaddati wa hajbatihinna au hajbihinna biadillatin, jjajja okuziyizibwa n'okumusikisa waliwo obujulizi bwe beesigamirako. Minha mwe muli ma rawahu Qabisatu bun Dhu'aib, sahaba ayitibwa Qabisa mutabani wa Dhu'aib, agamba qala, yagamba nti jaat aljaddatu, jjajja yajja, ummul ummu wa ummul abi, maama wa maama ne maama wa taata bajja, ila Abi Bakarin, nga bajja eri Abu Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, tas'aluhu mirathiha, nga amubuuza nti nze nfuna ki, min ibniha, eri omwana w'omwana we singa baafudde, au ibn bintiha, oba omwana wa muwala we bw'aba afudde. Faqaala, kyava mugamba Abubakar yaddamu, ma laki min fi kitabillahi ta'ala shay'un, mu kitabu kya Allah toyinaamu mugabo gwonna, wama alimtu laka fi sunnati nabiyillahi sallallahu alayhi wasallam shay, era sina kyemmanyi ku mugabo gukwataganako gwe jjajja mu hadithi z'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Farji'i hatta as'alu nnasa, sokoddeyo paka lwenama kubuuza kuki nebuuza, kubanga waliwo kakiiko kwa sahaba ke baali batambulirako. Mati ddayo paka lwenamala okwebuuza nsobole okufuna ekikola ki ekyennasobola okuba nga nkunnyonnyola ku nsonga eyo. Faqala Mughira kyava ayogera bun Shu'ba n'agamba nti hadartu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nti naliwo ko one time n'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali agabanya, ataha sudus, n'abeera nga yamuwa kimu kya mukaaga. Faqala Abubakar hal ma'aka ghayruka, olinayo omuntu yenna asobola okwegattako ku ekyo ky'oyogera? Faqala Muhammad bun Maslama, Muhammad mutabani wa Maslama kyava ayogera, faqala mithla ma qala al-Mughira, n'ayogera ekintu kyekimu nga Mughira bun Shu'ba kyakoze eki kyayogedde. Fanfadhahu laha Abubakari n'abeera nga ekyo bw'atyo yakituukiriza n'akissa mu nkola. Oluvannyuma lw'okufuna obujulizi okuva mu basahaba, thumma jaat aljaddatu al-ukhra, oluvannyuma jjajja omulala ate n'ajja, allati tukhalifuha, yayawukana ku oyo, ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha, eyali ate yajja ku mulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala anhu, tas'aluhu mirathiha, ng'amubuuza ku busikaawe. Faqala Umar n'agamba nti ma laki fi kitabillahi ta'ala shay'un, mbutuufu tolinayo mugabo gwonna mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana alqadaa'u alladhi qudiya bihi illa lighayrika, n'okulamulwa okwo kwalamulwa naye nga tekwalamulwa ku ggwe, kitegeeza olujjajja alinga mu ddaala ddala. Wama ana bizaidin fi lfaraid walakin huwa dhalika sudus,
naye sisobola kwongeramu nze nange mu faraid walakin naye gwe mugabo gwennyini ogwo ogw'ekimu eky'omukaaga naawe gwoteekeddwa okugwamu faini jamaatuma bwe mbanga mwennyini mwegassa makulu bwe mbanga muzze mu kiseera kyekimu ng'ate muli mu ddala lye limu fahuwa bainakuma mulina kukigabana mwe bajjajja wa ayetukuma khalat bihi fahuwa laha naye ate yenna abaalese omugabo ogwo n'abeera nga taliiwo munne oba nga tebenkanye mu madaala olwo munne ye aba asobola okuba ng'akola ki agutwala omugabo ogwo buno bwe bujulizi basahaba bwe bakola ki bwe beesembesa mu mbeera efaananako bw'ekyo n'olwekyo ebigambo ebyo bigambo bikulu nnyo katulabeko katono fawaidu fi mirathi ljaddat mugaso ki gwe tufuna mu kumanya obusika bw'abajjajja bano agambye nti idha jitamaati jaddatun mudliyatu bilmayiti min jihataini maa jaddatin mudliyati min jihati wahidatin فإنها ذات الجهتين تأخذ ثلثي السدس وذات الجهة الواحدة تأخذ ثلثي السدس atugambye nti jjajja singa babeera basangiddwa nga bonna bazze mu kiseera kyekimu nga bwe bali ekimu eky'omukaaga ekyo bakigabana buli omu n'abeera ng'asobola okutwala ku sayidi nga bavudde ku sayidi ez'enjawulo era ensonga bavudde ku sayidi ya maama ne ku sayidi ya taata oba nga bavudde ku sayidi emu ng'ate bali mu ddala lye limu kitegeeza babajjajja basobola okubakola ki nga batwala ekimu eky'omukaaga naye ate bw'abanga azzeeyo omu aba asobola okuba ng'akitwala yekka so dhahaba ila hadha alhanafiya walhanabila ekyo nno nga kigattibwako abamanyi omuli sayidi ya imam ahmad ibn hanbal ne ku sayidi ya imam abu hanifa wahuwa wajhun mukharrajun fi madhhabi ashafiiya ng'ate era yemu ku ndaba gye bajja ku ndaba ya imamu shafii rahmatullahi alaihi lianna dhata aljihataini dhatu qarabataini kubanga sayidi zombiriri za luganda zaba luganda tarithu bikulli wahidatin minhuma munfarida buli omu asobola okuba nga alina obusika obubwe obw'enjawulo la tarjihi bi ahadihima ala al ukhra nga tewaliiwo kugamba nti ono yasinga kwani ku munne fawajaba an taritha bihima ma'an n'olwekyo ne kikakata nti bombiriri balina kutwala nga bombiriri basikira omugabo ogwo gwe gumu mu mbeera y'emu ka ibni la ammi nga bw'olaba omwana wa taata idha kaana akha au zawjan singa abazze nga wa luganda au zawjan oba omu ku bafumba babiri yarithu bizawjiya asobola okujja nasikira omugabo gw'obufumbo wayarithu bilumuma era asobola okusika enijjeno au al-ikhwa owange abooluganda washafiiya ate wadhahaba shafiiya ate ku saidi ya imamu shafii amasala mangi ge boogerako ku bajjajja wahuwa qawlu abi yusuf min alhanafiya ng'ekigambo kya iba yusuf gwe tumanyi obulungi yali muyizi wa imamu abu hanifa wa qiyasun qawlu limamu malik era nga kyekigambo kyeyagezaako oba amakulu kyeyageraageranyako imamu malik ila anna sudusa yuqassamu bainahuma nisfaini bajjajja bagabana ekimu eky'omukaaga ekyo emirundi ebiri amakulu bakifunamu kyenkanyi emirundi ebiri buli omu afuna kimu kyakusatu li anna dhata alqarabataini shakhsun wahidun kubanga luli olwo lwa muntu omu babalibwa ng'omuntu omu sahibu jihatin wahida saidi emu fala yarithu marrataini bijihatin wahidatin tasobola kusikira mirundi ebiri ku mulundi gwe gumu kal akhi min al abi wal ebyo nno bye bigambo ebyabamanyi so yembeera eyo gye tulabye mu mbeera efaanako bwetyo nga bwe tubirabye mu faida ezo faida oba oli awo gye tuyinza okusemba nayo aljaddaatu ala aqsaami arbaati bajjajja balimu emiteeko ena gye tusembyayo abajjajja abamanyi babanyonyola ne babatutimamu emiteeko ena kyekigambo kye twatudde omuteeko ogusooka man adlat bimakhsil inathi bimahdi l inath yejjajjajja ng'ayitidde ku sayidi y'abakyala ka ummi ummi nga maama wa maama yejjajja mukyala ku sayidi ya maama wa ummiha ne maama we wa in alat n'okudda waggulu kitegeeza maama wa maama yejjajja musajja mukyala asooka ne maama wa jjajja mukyala n'okudda waggulu nga bwe tugenza bwetyo butamu wa hadhihi mujmau ala irithiha abo nno beegattibwako obusika bwabwe alqismu thani omuteeko ogwokubiri ogw'abajjajja man adlat bimahdi dhukuri yejjajjajja asembezebwa ku busika ng'akaggwa kwayitidde kaabasajja ka ummi l abi nga maama wa taata wa ummi abil abi ne maama wa taata wa taata kitegeeza nti maama wa jjajja owookubiri
wa in alat bi mahdhi dhukuri n'okudda waggulu nga tutambulire bulayini y'abasajja nga amakulu tugenda twongeramu abasajja. Maama wa jjajja kitegeeza ne maama wa jjajja owookusatu naye ajja, ne maama wa jjajja owookuna singa asaagibwawo naye ajja, bwe kityo bwe kitegeeza. So omuteeko ogwokusatu al-qismu thalith, omuteeko ogwokusatu gw'abajjajja man adlat bi mahdhi al-inathi ila mahdhi dhukuri, yoyo aba ayitidde ku sayidi y'abakyala najja ku sayidi y'abasajja ka ummi al-abi, nga maama wa taata. Ayitidde ku sayidi y'abakyala ate najja n'ayitira ku sayidi y'abasajja, amakulu sayidi zombiriri. Ayitidde ku maama wa taata, kitegeeza jjajja musajja ye taata wa kitaawo ayina mukyala we, kati ate ayina ne maama we. So mukyala we wasangibwa nga taliiwo ye jjajja mukyala, ate maama we asobola okujja, kye bakutegeeza mu mbeera effe n'okudda waggulu, n'okugeza wa ummi abil abi, ne maama wa taata azaala taata, kyekyo kyekitegeeza. So lwekityo n'okudda waggulu. فهذان القسمان من جهة الأب وفي توريث بينهما خلاف تقدم. So abo bajjajja ab'emiteeko esatu gye tulabye bonna batambulira ku layini emu, layini yani ya taata nga bwe tulabye, n'obusika bwabwe twabulaba nga bwe twalaba enjawukana z'abamanyi ezakulembera mu bwe twatunuulira ku busika bwa jjajja. Wasahihu insha allahu taala annahunna yarithna lima warada, ekituufu nti bajjajja abo basika okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waratha thalatha jaddat, nabbi sallallahu alaihi wasallam yasikisa bajjajja basatu ba miteeko esatu, ithnataini min qibali al-ab, ababiri baava ku sayidi ya taata, wa wahidatu min qibali al-ummi, ate ababiri omu n'ava ku sayidi ya maama. Kitegeeza nti yajja mukyala ku sayidi ya maama ne bajjajja mukyala ababiri ku sayidi ya taata nga bwe tubalabye, ne babeera nga bakola ki. Kitegeeza mukyala wa jjajja musajja ne maama wa jjajja musajja ne maama wa maama, bajjajja abo basatu basobola okuba nga bafuna omugabo gwe gumu mu busika bw'omufu bw'aba nga afudde, ne bagabanyizibwamu ne bagufuna. Wa anna hadha mahallu shibhi ijma'in min as-sahaba wat-tabi'ina kama dhakara al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi. Ekyo nno basahaba wamu ne batabi'ina bakyegattako ku nsonga efaananako bwetyo era tebajawukana. Ojja kutunula ekitabo ekiba byetwakunyonyodde olwakulembedde, ojja kuba nga ate obyetegereza, ojja kuba ngufuna omuteeko gw'abajjajja ogusembayo. Omuteeko gw'abajjajja ogusembayo wahuwa aksu thalith, ye opposite ey'okusatu, eyakino ekyokusatu, ey'omuteeko ogwokusatu gwe twalabye agambye atya man udliyat bahdhi al-dhukuri ila mahdhi al-inathi, beba abayitidde ku basajja ate nga bagenda ne bayitira ne ku bakyala. Ka ummi abil ummi, maama wa taata wa maama, maama wa taata wa maama, maama azaala taata, taata azaala maama. Wa ummi abi ummil abi, wa ummi abi, maama wa taata, taata oyo azaala maama, maama azaala taata. Fahadha alqismu biittifaqi jamhuri ahli alilmi min dhawi alarhami, ogwo omuteeko tegujja nga bwe nabagambye olw'ensonga nti baba bayitidde ku bakyala, makati wabeerawo abakyala abasajja. So abo bajjajja tebabeera basika, ogwo omuteeko ogwokuna gwo gwaggyibwamu, bajjajja si basika, wabula basobola okujja mu b'eŋŋanda abe tumanyi obulungi, la tarithu illa inda adami alwarithi bilfardi, tebasobola okujjako nga abafuna emigabo tebaliiwo, wa ta'asib n'aba basikira ebyobusika ebitaliiko ki, ebitaliiko komo nga tebaliiwo. Khilafan li ibn Abbas, okwawukana kati ne ibn Abbas radiyallahu anhu, alladhi yuwarrithu kullu jaddatin, ye yasikisa buli jjajja yenna. Wa tusamma hadhihi aljaddatu inda ba'di ahli alilmi aljaddatu alfasida, era n'abamu ku bamanyi bagamba nti oyo jjajja atali mutuufu mu busika. Wabillahi at-tawfiq wa jazakumullahu khaira. Tubadde ku muntu owokuna mu bantu abafuna emigabo nga ye jjajja mukyala era nga tumumaliriza. Saba Allah tabaraka wa taala tongera okutegeera n'okumanya ate abeere nga tuwokussa mu nkola. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange obusika si bwangu, kitegeeza nti abantu mulina okwetegereza ebintu byemukola, otherwise tuyinza okumaliriza nga ate tufunye mu misango. Olowooza otereeza
n'okululunkana n'obuluvu bwe tuba nabwo ne tugenda okumaliriza nga tuli mu misango myereere oluvannyuma lw'okuba nga tetwetegereza. Kitegeeza nti ekika omuntu alina okukisoma yeetegereze bulungi nnyo nga tannaba na kugabanya, nga tannaba na kulwanira bya busika bya mufu, okumanya baani abateekeddwa obbitwala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.